ebya Sarake bikyagenda maaso. Sarake essaawa yonna ogenda kusibwa era bw'onoobanga okomyewo mu ggwanga Uganda muganda wange oyinza obutasimatuka. Omanyi bwe tuba twogera ku nsonga zinene eza politics tulina ekintu ekimu munnange kye twerabira nti yes oyinza okuba nga ostandinze ku mazima naye abantu b'ogamba amazima bagaagala, abantu b'ogamba amazima banaagatwala, abantu b'ogamba amazima baagala ogafulumya ag'amazima oba nedda. Ekintu ekyo mukyerabira ate era njagala okubajjukiza nti politics muzannyo ngera bw'owulira abisobola yabiyingira. Oyinza n'okuba nga obisobola naye ate n'otamalaako nabijjukira guno muzannyo buli omu omupiira agusamba aguzawwe. Kyova olaba tubajjukiza nnyo nga tonnaba kuyingira nsonga za politics sooka omanye bwe nnaba ntuuse mu buzibu baani abagenda okubeerawo, sooka omanye abantu bendese emabega banaalumizibwa kyenkana ki, sooka omanye yeggwe ng'omuntu onoobeera seefu oba nedda. Kale mulimu abakifunamu nti n'oyogera ku nsonga za politics abo b'oyogeddeko ne bakwezza n'obeera ng'obakolera ate kibeera sayidi we nti bayinza okwezza nga omulamwa gwakukuleetera obeere ng'oli vanished oveewo mu bulamu bw'ensi. Abantu bangi abayitidde mu eyo embeera eya Sarake nga bajja mbu boogera mazima nga bajja nti bawakanya ne bafundikira nga tetukyabalabako, tetukyabawuliza, tetukyamanyi bibakwatako, abamu nga bali mu makomera, abalala nga baafiira ddala obutagenda kudda mu bulamu bw'ensi. Njagala weebuuze Sarake yasinga amaanyi mu bantu bonna abalwanirira eggwanga Uganda oba nedda? Ekyokuddibwamu njagala nkimanye mu comment section ngera bwe tukikola. Yenze Shila Adita enonno ye page yaffe YouTube channel yaffe ojja kubanga osubscribinga kuba ekigambo kya subscribe nkibalekererawo awo nkirekawo not by mistake nkirekawo nga nkitegeeza akade akali awo waggulu nako njagala okakwateko buli video yonna gye tuteekayo egenda kuba ekutuukako ngera bwebe enkola embeera imbatumirako gwe nga mbabugambi amannya go amatuufu gy'osinziira okulaba video eno kikyoyagala njogereko mu video yagala ntumire maama taata baana bo baawo oba ntumire gwe wennyini nja kuba mbikola kuba gwe mukama wange mu katambi kano Yenze Shila Adita njagala tugendeko mu katambi akatono nnyo eklipu entono nnyo tubeeko ebintu bye tuwuliriza tugenda kubanga tujogerako ngera bwe nkugambye nkusaba otwekuumireko kyolina okukola ku subscribinga ku likinga ku commentinga teweerabira notification bell egenda kubanga enkulu nnyo buli video egenda kubanga ekutuuka katugendeko mu katambi kano. Bannayuganda mulekerawo ogwo omuze ogw'okuwagawaga abantu nga bakola ebintu ebyobusiru naye nga mwe mulimu wagiwadde omuliro. Wetegereze video. Mama full figure nkulamusizzaako mbaddeyo kusaba nkomawo mu January nga 19 woba ojja okunkima jangu onkima eto jala basirikale jangu n'abasirikale nga kuba nzito wa kyenda soloppa kuba obulungi kuleke katera musirikale n'omugoboze naye kuba tumanyi Sarake omutuufu gweyogerako naye ondabanga omutono naye nzitowa naye teweerabira kino nti nze siina mwana ku nsi. Mwonja kunsonyiwa ku lulimi lwengenda okukozesa naye Abaganda balina olugero olugamba nti wotawemukira wa bbangu tosobola kwebikka. Kati mulaba ente omwana ono simanyi oba it is a coincidence nti Katonda yamutonda ayina ekimu ekyaguba ogwo ogumu ogunene ogumulebera. Omanyi omwana yagenda n'alebeza ekimwa ne kibeera ng'ey'amasavu etayidde nadda mu kwasama yayogera ku politics yayogera ku kisaawe yayogera ku nte yayogera ku mbuzi buli kimu yeefuula akimanyi. That is not the problem. The problem is mwana gwe manye ennaku yo. Sarake simanyi Sarake oli muwala munaku omulimu gw'okola ogumanyi n'obusente bw'ofuna obumanyi. Si buli muntu akola mu kiyumba nti munaku nedda. But there are some people nga buli wakola akasente kuba 800 oba 6 akalya na fami na baana be. Kati enembwa eri ku level nti buli kasente kafuna 800 bakasharinga ekika kyonna. Ono mwana munaku. You can tell someone who is omunaku by face. Mwemanya abantu temwagala babulira mazima. Ku social media muno mwagala ne mubembejja abantu. Aba freedom fighter ani yali ajjeko government n'ebigambo. Ani gwe mwali mulabi. Wabewo omuntu omwajja ngambe nti ku kyalo tulina omusajja yawemula kufulu ne yeggula. You cannot. Kufulu tesobola kweggula na kuwemula. Kyentegeeza ono omwana wanu teyasoma musiru mukutufu ayina ogumu ogunene ekimwa kimulingo olugali lw'akalimi n'aganya agaaguba naye bw'abeera yayogera ku buli omu. Ekikazi kyamugamba neesonyiwa kifuulu figa oyo gw'olaba omulabanga omusiru wamugambye munaku afuna obusente butono 40 but ku 40 jana jajja okukozesa akusibe
era ku mitwalo 40 gyagenda gyakozesezza okusiba 10 sefuko ne nnyina. Kati goli awo kirebera kikolagamwa mbu nzijanga 2 era nkwadde ennaku 10 kati n'ebyo ebimu ogenda kukola ki? Era bwe banakwata nga nnyo kaddamu ng'atukabirira obanga oddamu mutuyambe simanya fulufiga sonyiwa gundi tetujja. Era sirabanga omuntu yenna asondera eno embwa kubanga omuntu bwakuwoninga pulizi muveeko. I had nti nno bw'abeereyo ku birayivu byabwe nga basiriwala bali ebimwa by'embwa mondo yamugamba nti gwe bakwatanga nkubira. Omuntu agamba otyo ndowooza akatambi ako okawuliriza bulungi. Nze Sheila Adita naliko mu nsonga za politics ate era ne famire mwenva tuli bantu ba politics era nga mu famire yange tuyinamu abantu abawera ababadde mu politics nga bakoleredde eggwanga Uganda ne babaako bye bazimbawo ne bakola n'amannya era ge tutambuliramu essaawa zino ate era nga mulimu n'abatakyaliwo ku nsonga za politics ezo. Wabula nze nga Sheila Adita eno message yange njagala ngitwalire eri mwena bankuba Kyeyo muganda wange oli wa ddembe okwogera ku politics nga bw'oyagala naye toyingira nnyo. Politics ono omulaba munnange gugenda kuba muzannyo ate nga muzannyo gw'aba mafias bokka. Igwe atayina maanyi tosobola kubanga weetala mu guno omuzannyo. Igwe atayina security atayina bukuumi omuzannyo guno togenda guyingiramu. Olaba n'abalina obukuumi baaguvaamu. Tujjukire Babiriga baali b'amaanyi, tujjukire Kaweesa yali w'amaanyi, tujjukire Kirumira yali w'amaanyi, tujjukire Mufti Sheikh Zubairi Kayongo yali w'amaanyi oyo nno nga yazaala tata wange, tujjukire Muzaata oyo n'abeera muganda wa tata wange, tujjukire abantu bangi nnyo abali down abali shut to down, tujjukire abantu bangi nnyo ababaddewo ba Ajibule bonna babaddewo, ba Elias babaddewo, ba Anas babaddewo, abantu bangi nnyo ababadde mu nsonga zino za politics nga tebakyalunga ne families zaabwe bw'ozinoonya teziriiwo. So ngo wena muganda wange Nkuba Kyeyo njagala ebintu bya politics obeere ng'obigenda mpola nti jjukira obutambi buneeno butambula ate nga abantu gye butuuka be bantu abatayagalira ddala kwogera nti oba munnange tulina ekizibu bwe nebwe kiti mu ggwanga. Olaba n'abayina amaanyi ennyo eggwanga lyabalemye okukyusa olwo gwe ali mu nsi endala. So omukyalo ono Saalake tufunyeko obubaka obutono era nga bamwewerera ngera bwomanyi tulina muganda waffe era Nkuba Kyeyo yaddayo bw'ati e Uganda ebintu byali byakusaga ne bamukwatira ku kisaawe Entebbe paka kati omusango gwe tegutuulanga bukyanga ddayo tuutuno omwaka gugenda kuggwako omusango gwe tebaguwuliranga naawe osobola okubeera victim. Ate ekirala gwe toyina maanyi gasobola kulwana n'abaana basajja toyina maanyi ate nga tebajja kuteeka ku mmeeza kubeera nga oteesa nabo kuba toyina kyoteesa nabo, toyina kifo kyonna mu gavumenti, toyina lukusa lwonna lwogera ku nsonga zino. Osobola ozogerako nga gwe omuna Uganda, yes ekyo kibeera kikkirizibwa naye oyogedde biki? Abantu b'osimasima oyina evidence, gundi yatta gundi, ono natta gundi, oli natta gundi, oyina obukakafu. Ekyo kyokka kijja kubanga munnange kikuteeka wansi. Abantu banene betuyomba nabo bemulaba bafulu figa bayisima Olexas n'ebintu tusobola okuyomba nabo nga tweyambisa ebintu bya politics naye jjukira abantu abo tomanyi muntu abali mabega basobola okukuba ejjinja oba mu famire ne balondamu ejjinja limu bweriti eribadde liwaniridde ennyumba yonna nebeera nga esaanawo. So mbasaba baganda bange mubeere begendereza nnyo ku nsonga zino eza politics. Nze Adita abanyumiza binene bwe muli nkwata obulungi nja babuulira kyekyatuukawo. Mbaagala nnyo nkusaba obeere ng'osubscribinga, olikinge, okommentinge.